kale tubaniriza ku station eno nagita station channel eno Unique Media kubeera nga ate tugabanako era ekigambo kya Katonda nga tuyita musajja wa Katonda omulala. Samike agemanya gange era nga mbebaza mwenna ababeerako ku channel ne mu likinga ne mu subscribinga era goba tonna ku subscribinga kyenjo okusaba subscribe tube nga ate tutambulira wamu. Ebintu bye twogera ku channel eno biba bigattako, tetwagala nnyo bitoolako. Tuba twegattako ng'abantu. Mbagamba nnyo nti buli ajja ku channel eno ebiseera ebisinga wataba na bujulizi ate nga nabo tuba tugenda busomesezaamu era aba ayina Katonda kyatadde ku mutima gwe. N'olunaku olwaleero nyina omukulu agenda bayeyanjula apooso omutume si abo omutume taata agenda batunyulira nga amaze okweyanjula mutume. Mirimu gy'omutume gibaki naye nga tugenda tutambulira ku bujeemu. Leero topiki yaffe ya bujeemu. Katonda olumu atutuma bye tulina okukola ne tusooka ne tuwalaza empaka nga tugamba nedda nga tulowooza ffe abasinga okutegeera. So tugamba tutambulira olunaku olwaleero. Kansuka empiseewo abadde Naya Events. Naya Events bagamba gwe ayina omukolo, ayina oyagala kutimba, oyagala ku mukolo gwo gube nga gulabika bulungi, oyina mbaga, oyina birthday, byonna tugenda tubikwasaganyiza. Tetutimba omukolo gwo ne gubeera malidadi saana. Bano ne bajja ne beeyagalira mu mukolo ne bavaawo nga bagamba kituufu omukolo gwanyumye era baatimbye bulungi. Mukubireko okweza ennamba ajja kuba ate akwasaganya bulungi. Mukyala mujja kuba mwogera ne muteesa kusinzira ku budget gy'olina. Then JS Medical Hubs bo basajja ba ddagala lya habo, nyinamu ulcers, nyinamu pressure, sukaali n'ebirwadde ebirala. Bino mbusimanya nagwa ku accident nenfuna enkovu ennene zizimba zino zonna ezo omukulu azijjako skin neddawo nga weeba ayina okubeera. Nabagamba yo omulimu gwe akola ogwe najjanjaba Katonda yawonya. Yes Katonda naye akola omulimu gwe ng'omusawo then Katonda nawonya. Eddagala lyabwe terina side effects zonna. So genda kubakweiza essimu omusawo John ajja kuba ate akolako. Enamba endala eziri for adverts tukyagala adverts ezenjalo zijje ku channel eno tusooke tujanjawaze ekintu kyaffe ekyabalokole kweno channel. Samike gegange nga wenayogedde wafulawo good yali ku kamera wadde leero taliiwo naye kamwogedde yali ku kamera. Kale mukama wange nsaba owuze ku bantu then tutandike obujulizi bwaffe n'okusomesa kwaffe. Okay, neyanziza okuba omukisa guno okubanga nsobola okwogerako naawe oba okwogerako n'ensi yonna. Mbalamusizza nnyo bonna abalaba media eno ababikula platform eno ne bagigoberera. Mbalamusizza nnyo mu Kristo Yesu nembeebaza nti bakola kyamaanyi nnyo kubanga okwerekereza yali badde agenda ewalala oba ewalala naye naaba nga kinasobola okukissaamu obudde bwe n'akissaako ebirowoozo. Kitegeeza nti oyo aba anoonya okumanya n'okutegeera n'okubikkulirwa oba n'okuzuula kyabadde tannamanya. Kitegeeza nti okoze kyamaanyi nnyo naawe nja kwebaliza wamu okwesaddaaka okubanga kino osobola okukikola okuyamba n'omuntu ali ewala eyo kyesitayinza nze kutuuka n'omulala abazza okolako ne basobola okubanga batuusibwako message ezo ez'enjawulo ezitafaanagana mu bufunze. So amannya ndi Omutume Mwesigwa Jimmy kaawonawo mukwano gwa Yesu. Yeka naawe asobola okuba naawe mukwano gwo. Omukulu yaŋŋamba eyampereza ka audio ko namperezawo ka clip Katonda yaŋŋamba noonya ku mukulu oyo ayina obujulizi bulungi yeeyita mu mukwano gwa Yesu yekka. Mukyala ali eyo oba ali Dubai oba ali Saudi Arabia yaŋŋamba nkunoonyeeko obujulizi bwo bulungi yekka tekiriiko. Sobola kugamba nti yekka bwe ŋŋamba yekka mwenna nze nzeka gwe aba yajjirira
era weeyagaliza nnyo. Sobola kweyagaliza tuuka ku ekyo. So oli mutume ya apooso. Before tunagenda mu bujulizi bwo, emirimu gya apooso mu kkanisa ya Yesu giri ki? Wandowooza tugitabika. Omulimu gwa apooso oluzungu, omutume Luganda. Kale omulimu gwa apooso, obuli mutume yenna agamba nti ndi mutume abaako n'ekimutumiddwa okukola. Era abannenga bw'onoogamba nti bankugereza eki nga katugeze kale omusomi eyasoma agamba nti nze nasoma aba yasomesebwa n'atikkirwa ekyo kyakuguseemu. Kyova osanga ono yakuguka mu bwa engineering, ono yakuguka mu bwa kino, ono yakuguka mu bwa kino. Kati obutume kiri ekigambo ekigatta omusumba aba mutume, nabbi aba mutume, omusomesa aba mutume, mubuulizi w'enjiri aba mutume, then ne wabeerayo n'omutume yennyini. Era yono omutume nga yali specialized mutume olw'ekyo. Kati lwaki ngamba nti kiri mu kuba Bayibuli egamba ebirabo bibiri bimeka? Obusomesa, obunnabbi, obuulizi bw'enjiri, obusumba n'obutume. Kati kitegeeza nabbi yatumibwa ekyo okubeera nabbi. Tuwulirayo kigambo yatumibwa abeera ki? Mutume yatumibwa abeere nabbi, akole omulimu gwa Katonda, kuba teriyo akola gugwo, akola mulimu gwani? Naye aba atumiddwani? Abeere nabbi. Omulala ndi mu myoyo emibi egyabwe egyo egiba gibaleese okubanga boogera ebyo bitakwatagana na Katonda naye nga byefaanaanyiriza ebya Katonda. Main point is abaako era eyamutuma. Teriiyo kisobola. Kati kino kankikugambe, mu nsi Katonda bw'akola omuntu gwe nange munda mu nze tosobola kubeererawo free nga temuli kirimu. Katonda waliwo emyoyo emibi egyajeemera Katonda, ne wabeerawo n'omwoyo omutukuvu. Singa omwoyo omutukuvu ava mu ggwe n'adda wali speed miliyoni, emyoyo emibi girina okukola ki? Girina okutuula mu ggwe kubanga gikolera mu mubiri. Kati ate Mukama bw'akuyamba emyoyo emibi n'akuwa okutegeera n'okumanya ne weerwana Katonda n'akuyamba ne givaamu, omwoyo omutukuvu speed miliyoni alina okukola ki? Okutuula mu ggwe asobole okubaako ne kyakola ki? Kyatuukiriza emirimu gy'obwa Katonda. Kati na kino gino emyoyo emibi nagyo girina okutuukiriza emirimu gyaki? Gya Mukama waagyo. Oba ntegeerekese bulungi mu eyo ensonga. Kati mu buli mbeera omubiri gulina okuba nga tosobola kubeererawo. Tosobola kubeererawo nga temuli kifugira mu ggwe. Either mwoyo mutukuvu oba emyoyo giri emibi. Kati osobola okwebuuza gwe olina giriwa? Olina kiriwa ku bibiri? Kati ekyo ekibuuzo nange nkirekera eri oyo andaba oba mpuliriza okwekuba mu ttooki. Kuba Bayibuli egamba nti ekijjula omutima akamwa kye kafulumya. Era Bayibuli neeyogera eri mu Matayo ndowooza essuula ya 7 oba 15 nti mulibalabira ku bibala byabwe. Omwennyango teguyinza kubalako muyembe, omupappaali teguyinza kumerako kubalako mucungwa. Kitegeeza era naawunzika ng'agamba nti oluzzi olw'amazzi amalamu oba amawoomu luyinza okuvaamu ate olw'amazzi agakaawa muyinza okuvaamu amazzi ate agawooma. Kati kitegeeza nti waliwo oyo gwe mwennyini gwolina okwekuba mu ttooki n'ogamba naye ebinvaamu ddala Bayibuli nkontana nayo oba Bayibuli ndi munda mu yo. Buli muntu akantu akalina oba kali mu bantu bamu na bamu akaddawo ne weefumitiza loga naye tubyendi mu kukola bino bya Bayibuli mba ndi musumba nkyali ku layini. Akantu ako kandibadde kasaana buli omu beere nako kubanga Bayibuli egamba mu ngero nti buli omu yeekebere yekka alabe nga bwakoze ki bwasaani oba asaanidde. Weekebere wekka. Naye ebiseera ebisinga tetutera kukakozesa akaabamu. Kayambibwa buyambibwa ne kabeera mu bulamu bwo nga gwe mukulu Sami. Omuntu asobola okutegeera ekyo yoono wammanga.
bw'atabuse ne munne kuba okutabuka kubeerawo kirizagana bwe bakyankalanye n'addamu yekka n'atwanagana naye omuntu oyo ankubye oluyi mu kunkuba oluyi ansanze busanzi nga ntudde awo n'ankuba oluyi oba waliwo singa mbadde simulinnya Kagereeke yalinkubye oli azze n'ammanja ssente mu bantu nga mukambuwavu nnyo singa nali situtte ssente ze ze namwewolako nembanga ssente ezo nga saazitwala yandinsanze wansanze ate nanswazaswaza mu bantu kati nze wenzirira wali neŋŋamba gunsinze kubanga nze ntandikwa yakino ekibaddewo leero naye akantu batono abakeebuuza nti mu butuufu ono ankoze kino naye kivudde ku ki? abo batono nnyo naye kaŋŋambe nti buli omu yamanyi sijja kalimitinga kateeka mu braketi simanyi ndowooza z'abantu nze mmanyi kyange ekyo kindi munze Sami ne bunsanga awantu noŋŋamba naye raba ekisajja ggwe nsooka bwe mbadde envuga mbadde ŋŋenda mukoona kitegeeza gusinze nze kitegeeza nze ensibuko y'okufulumya ekigambo ky'omusajja oyo ekitasaanidde neneesalira omusango mu njogera ennyangu ffenna abantu kye tulina oyiga nga tonnatunulira nnyo effect ekibaddewo kozi tuginnyonnyose bulungi kubanga ebiseezi nga kozi eva ku ffe naye ne tutunulira nnyo effect sajja nampemula sajja nanvuma sajja kyangu nnyo nakino kankikugambe nze ndi musajja atambulira ennyo ku luguudo okwo kuliko bannyinaffe n'atambula ng'ayambadde kamini bwe kati kakoma muno kati owa booda n'amusiya n'ayomba bya booda bimanyiira byevuma weebuuze ebiseera ebisinga kino kankikugambe ekiwunya kye kireetera omuwanzi w'amalusu ekiwunya kye kireetera omuntu okuwanda eddusu kubanga awulidde ekikola ki kati oli owa booda olw'okuba musajja wattu talinaamu ntiisa yonna ekugamba kitegeeza gwa musenzesenze gwayambadde kano oyambadde bulungi oli decent aba booda kituufu bakyogera babagamba nnyo ekigambo ekyo kanzikirize naye wali osanzeeko ng'oli ayambadde bulungi olugoyi lwananye n'amusiya kiba kizibumu era bw'aba mutuukirira nga mwita anti tugende anti era nga olabanga naye asaako obukkakkamu naye ekireetera abaana abo ani abagaa tuli ba anti baabwe ne ba anko olwakyo anti na anko nayagala nakumala ate kati baayiga bannaaye edda nze nakuliranga booda gwagiyimiriza naye kati booda ziyinza okuyimirirako nga 5 tonnayimiriza wadde n'emu anti munnaaye gy'emirimu egiba giriwo kati yazze kunona ssente azirabamu ggwe kati bw'anaakugayaalirira omulala ajja kujja azikola eki kati alina kusaawo mbeera okwegonza uncle brother mama byonna nga owulire njogera yogambe kantu ntwala singa aba asigaddeyo eri tajja zifuna kale obadde okyannyonnyola wali ng'ogambye past ebirawo 5 ng'ogambye okyokuba omusumba omusomesa nabbi n'ombulizi w'enjiri then n'omutume era n'ogamba bano abana nabo baba batume kati ono lwaki yasukkuluma ku bano kati ono okusukkuluma kwe nga bwe kirambikibwa mu bayibuli nti ebirabo 5 abalala bannabbi abalala batume abalala babulizi banjiri abalala basomesa abalala basumba singa kyali nti tasukkulumye yandibadde bibeera 4 naye lwaki ate yasukkulumizibwa n'abanga ate ayawuddwa ali awo bamugattako nebibeera ebirabo bimeka naye ate jjukira bano bonna baatumwa nabo okubeera abasumba abasomesa ababuulizi b'enjiri bannabbi kitegeeza bali mu ambuleera ya buki ya butume kati newabeerayo omutume ayimiridde mu magulu g'obwakatonda gennyini bayibuli kyeva egamba nti ekkanisa esimbiddwa ku musingi gw'abatume
n'abannabbi. Awo kubanga nga tunatandika kye tugenda kwogerako leero, njagala tutemu omusingi omutume, kubanga omusomesa of course musomesa olina okubanga osobola okusomesa ekigambo kya Katonda, era abantu b'enkyaza wano ogera n'owulira nga mubokyaziza mulimu yabe enjawulo, oli wabannyonnyola owulira nga ekyo ekiraba akirina, akunyola n'otegeera. Omutume ye aba alina kukola ki? Aba alina kudelivalinga budelivalinzi message olugimala nga agenda nga wenkiwulira nti omutume. Kati omutume ng'omutume ye ali specialized nti mutume, twandi mu bufunze mu lulimi lw'ensiisa wano lwe tutegeera ye minister of owaguno naguli ku lw'ensonga yes. Era mu kkanisa temulimu ofiisi ya mutume, mu kkanisa temulimu katebe nti ako kayawulibwa ka mutume, ak'omusumbako weekali kubanga ye abeerawo ng'omulabirizi. Naye omutume olowooza buzito ki, maanyi ki agateekebwa ku butume n'obunnabbi? Bayibuli eryoka ekiwandiike. Lwaki tebagamba nti ekkanisa esimbiddwa ku musingi ogw'abasomesa n'abasumba? Kwaŋŋamba oluvannyuma olw'okubanga obutume ye ambuleera ya bino byonna ebina, n'alyoka agamba nti obutume ekkanisa esimbiddwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi. Omutume teyeekiriranya. Omutume buli waalaba ensobi Katonda ekibiseera ebisinga omutume batera n'obutayagalibwa. boogera nnyo amazima. Ate kino kooleese ekyo kankikugamba, okimanyi nti amazima amangi mabi? Obadde okimanyi ekyo? Amazima amangi mabi. Lumu nina gye nayanirizibwa ogenda okuweereza, waaliko oko wawanvuko, bwe kiri nti ndeeta open ekintumiddwa okwogera, oli yanziza wabbayi n'aŋŋamba naye onaafuna transport anaakuzaayo. Olwo wali otuuse? Mmaze okutuuka, nyimiridde ku kituuti nze empeereza, najja n'akookya akaama. nva ku kituuti bwe nti twali bakumalayo ennaku ezisukka olumu, kati naŋŋamba onaafuna transport anaakuze wammwe. Nina ennyimba ze ŋŋenze empandiika, n'akafuna abaweereza ba Katonda abasukka mu omu ne bawuliriza message z'ennyimba ze mpandiise, agamba ekyo ennyimba z'ekikulu kitala kisala kyabwogi bubiri. Mulala n'akugamba ezo ennyimba onoozimbira ku bituuti byani? Ku lwaki? Ndeeta direct nze ekintu nenkikukwasa. Era singa ye amazima gano gaali malungi, Yesu tebandimukubye na kumukomerera. Yesu yayogeranga bulimba, olowooza lwaki bamukomerera? Era akola statement eno yali Pawulo yagikola, yali Yesu. Nze okukiki ekinfudde ate okuba omubije muli, nze okwogera amazima ganfudde okuba omubije muli. Waliwo omusajja omuyimbi ali wano, tutera okubayita nti bansi, naye abasajja abo balina ebigambo bye boogeranga, wandiyimira ne ku kituuti n'oleeta message esomesa ekkanisa naye ng'ate oli mu luyimba lwe mwotambulira. Yagamba bwe nkugamba ku muze gwo gw'okola leka gifuula mpalana, bwe nkugamba onyize funa akatambaala akakuyambako, naye ate oli ajja kugamba gundi ennyindo ziriko kino. Akasajja ako kalina olugezigezi, okitegeera? Naye omugambye mazima. Naye ate omugambye maki? Koswale mu basatu bano abawulidde nga nkugamba, oleme kuswala mu 10 ekiri mu maaso ky'ogenda okugendako nga naba omusajja banne naba omukazi ali, oba okitegeera? Naye ng'ate amazima ge nnakozesezza ate ganfuuse okuba omuki. Bayibuli erinawo statement kyekola wali mu ngero emala ne Bayibuli yagiwandiika yalungamizibwa n'amanya nti waliyo abasiru. Manyi bwekolawo statement yawe egamba tubuuliriranga omusiru okukukyawa. Kitegeeza bwe ntambula n'omuntu
nsooka kusoma mbeera ze bwe mmanya omuntu oyo nga ebyekisiru byanyumirwa bwe ngezaako okuba nga amuwabula bwenti nga alemerayo nga ekyawandikibwa kikuba mu mutwe tobuulirira ng'omusiru okukukola ki konze nga nkola oke oyo muki kantambule naye butambuzi kubanga tuli mu mubiri naye sijja kutuula ku ntebe ze zakola ki zatuulako neme kugwa mu kyawandiikibwa ekiri mu Zabbuli tebamukisa abo batatuula ku ntebe z'abo abanyooma. Kale ndowooza kati message gy'olina ogenda gituwa nga weeyina okutuweebwa nga woogambye gwe otumwa n'ojja n'oyogera ky'olina okwogera n'obitulekera si we kiri muganda nkikugamba bwe wabaawo kyoyagala okumbuuza obeera waddembe nateera okukola ki okumbuuza kuba byenjogera si byange byenjogera tebiweesanze kitiibwa byenjogera tebinyongerako bugagga sisobola kwogera naawe nemmaliriza nekugamba omanyi byenjogedde obirabye nti nkuyambe omanyi nkwatirayo omutwalo sisobola lwaki nti nange ebyantumwa butumwa kati oyo gwe bikutteko n'agamba bannange omusajja oyo liba abadde dokita aleese eddagala erijjanjaba gyendi amponyezza ekiwundu yamanya kyakolanga naye nga kuba si byange ekikozesebwa kale katutandike nadde njogerako naawe off camera nompitiramu anjala tunyumye olugero luno nga 1 sina lugero mboozi eno nga tetupapa mukama wawe n'abatu obudde tebutumaze kibana jatuwa obudde obulala tujja kumalayo onaye tunaakoma we tunaakoma naye njala tunyumye so that we tumalira ng'oyo ali eyo afunye ekyokuyiga ate nze abajja wano ntera nnyo bagamba nti saagala nnyo okuleeta muntu musajja wa katonda yenna anyumye lugero lwe ng'asoma ebbaluwa nze mba njagala we tutuuka ku point nga tusobola ogigaziyaamu n'oyo ali eyo ategeere we can pause ne tusomesa ne tudda ku lugendo lw'emboozi. Kale omukulu eyampadde enamba yo yaŋŋambye ali Jordan yes okay eyampadde enamba yo yaŋŋambye nti wali ojeemye bitandika bitya? Okay nga bw'omanyi nti ebintu bya Katonda lwe bizze oba lwakutumidde omuntu nti kulo lwe bitandise nedda kyali mu pulaani n'akulera akutuuse ku kigera kya kintu ekyo otandika okituukiriza era neebaza Katonda nti olwa connection eno yansobodde okunkonectinga kuba obadde tomumanyi neyakukonectinze kunze simumanyi nange nno simulabanga nako just yawulira buwulizi bujulizi nga mbuweera awantu ate nga buyita ku media nange WhatsApp naye simulabangako naye I think she's a good woman. Twali mu group ne banconnectinga mu group eyo ate naye watapingira nawulira ku binfaako nanjagala najja mu inbox yange naŋŋamba nkulu Jimmy mbadde nsaba ninayo omuntu gwe followinga ku YouTube channel nandyagadde message eyo ereme kukoma wano kubanga gyoweera ku gundi ku group esanguka naye egenda ku YouTube channel ensi ne bweribanga fe abali mutufuuso abataliiwo abalibeerawo basigala babikola ki kuba nessaawa eno Idi Amin dada tukyamulaba n'omulaba naye Idi Amin dada emyaka emeka ffe nga tetunnazaalibwa kuba saaliko mulembe gwa Idi Amin so bwankonectinga nja mwebaza nnyo yeebala okubanga alina omutima ogwagaliza tamumanyi simumanyi naye bwawulira message yanvaamu ku olwo nga mpeereza ku gurupu nanjagala nankubira nansaba okukkiriza ankonectinga ku muntu asobola okubanga
ebeera esaasaanyizibwa, message esaasaanyizibwa kuba bw'ebeera obubeezi munda mu nze n'ababiri abasatu be mba nsheyalinzeeko nabo ne bategasa, naye omuntu asobola okubeerawo ku ssimu ye ne kajja n'atandika okukafoolowinga n'agamba naye musajja ono ebigambo byayogera bino na bino kiki ekiri emabega w'ekintu kino. So nga bwe nagambye nti entandikwa ya Katonda yeefaanaanyirizaako ng'omusajja yakeera ku makya n'azimba kalina eri, teyatandikira waggulu eri gyekoma, yatandikira ku bulookeegi. Kale najjinja ndowooza limu nankumbi emu, kale mbadde mbuuse enkumbi egi gye baatema bwe bati pa nebanga emaze okukola ki. Kale n'enkumbi tugenze wala, yasooka na kikondo kye baasooka okuteekawo ne bakomerera ne basibako oluwuzi beneefuuka saawa eno kalina gye tulaba. Kati enkola y'obwakatonda ebiseera ebisinga ngaffe abaana b'abantu abambadde omubiri, ebiseera ebisinga tulowooleza mu mubiri, naye Katonda aba alina ensonga. Kyava agamba mu Bayibuli nti ndikuwaluza akaguwa k'ekyejo nenkutwala mpolampola okutuuka nga nkutuusizza wenkwagala. Kati olugendo luno nga bw'ogambye nti lugendo oba mboozi, nja kusooka ndutunulizeeko ne ku musajja gwe tusoma mu Bayibuli, Dawudi okugenda okulunda ente kyatandikira ku kitaawe nga amusindika okugenda okulundanga ebiki ebisolo. Taata yamugamba genda olunde, naye nga Katonda ayise mu taata amutaddemu endowooza. Omuzadde ye alowooza asindika mwana we, naye nga Katonda yamutaddemu endowooza. Lwaki? Yalina mwana omuyeka mu baana b'omusajja oyo azaala Dawudi. Wali owuliddeyo okooko omwe yatta ku ddubu? Wali owuliddeyo okooko eyalwanako oko n'omusege nga guzza okulya ekisolo kya kitaawe? Nedda se. Kitegeeza Dawudi kitaawe amusindika ku ttale okulunda, agenda asangeyo ebisolo ebigenda okubanga bimukola ki, byagala okutwala ensolo za kitaawe, ate ayimirira zirwanirire, naye nga byonna yali godly plan. Katonda nga yakiteekateeka. Okitegeera? Dawudi n'agenda mu ttale n'atandika okulunda ente, naye mu kulunda ente ezo ensolo ne zijjanga. Tewali nsolo yajjanga n'etwala mwana gwa ndiga nga Dawudi waali. Ekyo kiviirayo eri ng'olwo atuuse ku Goliyaasi bwali bujulizi, era mwe yayimirira n'agamba nze ensolo zajjanga ne ziragala okutagola omwana gw'endiga nenzikuba, n'oyo naye ngenda kuyisa buyisa mukka muki. Kitegeeza omutima gwe eri gwali gukulira buli lwe yattanga ekisolo nga muli atandika okukola ki, omutima gwe eri nga gugaza wenzitidde eddubu. Kitegeeza n'obusobozi mbulina obusobola okutta ki Goliyaasi. So lwaki ndeese example eyo kwagala okugaziyirizaamuuko, nkitegeera ddi nga ntandise okubaako nekyenkola mu nsi nenziza nenkola ka flashback, natandika nti ebintu ebyo byajja bitya okubaawo bwe biti. Nze nali mwana muto nje njotandikira, kubanga era n'abajja bawuliriza message yange banfoosinga okuddayo. Tutandikireko emabega eyo, wali otya? Mu buto bwange nazaalibwa omusajja ayitibwa Kibande John, kati mugenzi. Nenzaalibwa n'omukyala Namugaya Jeni, era naye mugenzi. Abantu abo bwe nzaalibwa nkuzeekuzeemu, nabeeranga nze n'ebirowoozo nze nabuuzaako jjajja wange ekibuuzo. Jjajja, Katonda ye yatonda omuntu, naye ani yatonda Katonda? Ekyo nno kibuuzo. Kati jjajja ngeri gye kiri nti yali tabimanyi, naye ye yaŋŋamba kimu, Katonda yeetonda. Naye kyantwaliranga obudde nze nkugamba ebigambo bino, nze natuukanga n'ekiseera nenva ewaka ne ŋŋenda manyi twakula mukyala, nakulira mu kyalo, nze siri wa kibuga nnyo, muli ba bibuga ndowooza. Nange ndi musajja wa kyalo nnyo. Navanga ewaka ne ŋŋenda mu kibira eyo, genda nga agenza okunoga ennyonza. Ennyonza ogimanyi? Ennyonza si kanyonyi kana nnyonza, naye waliwo ebibala nnyonza, bibeera bya papo nga byengedde buwoomerera. Mba nkulimbye.
sibumanyi ogenda nga agenza okunoga obwo okulya tandikira awo mpola kati nenzira awantu nentunuulira kyentunuulidde oba kiwuka oba kiki nengamba naye ekintu kino kyajja kitya kibeerewo obwongo bwange ne budrivingibwa ne bugenda direct paka ku katonda yeyakitonda naye katonda ono kyajja kityabeerewo era nafumiitirizanga ku kintu ekyo mubutuufu kyantwaliranga nze obudde bungi era nzijukira nagendanga okudda engulu nga neebaseeyo mu nsiko gye natudde nga nfumiitiriza nze naddanga ne ku mabbali g'ennyumba ku lubalaza nenfumiitiriza ku kintu kimu naye nga ate ndi mwana muto then bwengenze enkula kumbe yali katonda nga akuuma obwongo bwange okubanga njagala okumufumiitiriza kyawandikibwa kituukirire munnekkaanye wali okisomyeko munnekkaanye mundabe nga bwendi nkula ne jjajja wange nva ewa jjajja azaala maama taata nnonayo nga nina emyaka 9 okundeeta ewaka era nsuubira nja kwogera ne gye twali tubeera mu biseera ebyo wandibaayo omuntu asobola okukawulira kakiripu kano n'agamba luli nali kaana kali ke kaakaana naye nga kati saawa eno ndi musajja ono luli nali kaana kali kati ndi musajja oyo twali tubeera Kiribo kisangibwa mu disitulikiti y'e Kayunga Bugerere bw'otuuka Ebbaale n'otuuka e Kasokwe n'ogenda bayitayo Kiribo kyalo ekyo kyali eyo gye twali taata gye yali yateeka ekiraalo ky'ente kati taata bwantwala eyo nga nalina emyaka 9 bwe ntuuka ewaka taata yanjigiriza n'okuwandiika Oluganda n'okulusoma ebiseera ebyo wali omanyi Luzungu sikulime nti nali nsomye ekyo sijja kwewaana ne mu ssomero nali sigendangayo ku myaka 9 engeri gyogere taata yanjigiriza okuwandiika Oluganda n'endowooza Oluzungu lwe wali omanyi ebiseera ebyo okusoma kwali kutono era sijja kwewaana nti nali mumanyi nnyo wa Luzungu n'okuwandiika n'ennyukuta nali sigimanyi ku myaka 9 nga njogera naye okuwandiika kyenjogedde nga sikimanyi kati taata bwantuuse ewaka anjigiriza okuwandiika Oluganda n'okulusoma bw'amala okukakasa nti njize okuwandiika Oluganda n'okulusoma akola kino wammanga kye yakola yali tamanyi kyakola naye yali akola dedication obulamu bwange eri eggulu naye teyakitegeera nange saakitegeera kwolwo nkitegeera ntegedde Katonda ntya kitange teyali musajja wa ddiini nnyo weewaawo yali musajja wa nsi nnyo newakubadde yali musajja mukatuliki nga ne Bayibuli agirina mu nnyumba naye tekitegeeza nti yali tategeera byaki bya nsi bw'amala era yangezesanga bw'ati yangulira ekitabo ne peeni n'aŋŋamba genda owandiike era yali penso nasooka kuwandiikisanga penso bwe yalaba nga njiza okugatta ennyukuta ezo ez'Oluganda n'angulira ekitabo ne penso n'aŋŋamba genda ompandiikira ebbaluwa ng'olina kyonsaba nkuwe ngenda nempandiika nemuleetera n'asoma n'agamba n'agamba wano tewatereezezaamu tereezaamu bwoti bwe yamala okuyita mu bufunze mu ekyo bwe yamala okukakasa nti kati nsobola okugatta ennyukuta z'Oluganda ku myaka 9 bwe yamala okwekakasa mu ye nti kati omwana ono asobola okugatta ennyukuta z'Oluganda n'azisoma n'okuziwandiika n'aziggyamu ekigambo olunaku olwo sirirwerabira mu bulamu bwange teruvanga mu mutwe newakubadde sijjukira nti oba yali Manda oba Lwakubiri oba Lwamukaaga sijjukira naye essaawa nzijjukira zaali mu ssaawa 3 kumakya